Bane muje tuliye. Kale, tukwanirizaako nnyo omulungi atulaba wonna wosezidde okubanga ate otulaba. Webale nnyo okuteekuumirako ku channel zaffe zino ziri 3. Flex Media Official, DJ Senior BTV, kosa Life Experience Uganda. Tubabuuzaako nnyo, tuli wano mu Uganda, tuli mu Makindye Ssaabagabo. Oyo nno omubaka waffe asigala okubeera Sserukenya David. Musajja nno oyo omuntu waafa mu Makindye muno, ateekawo amasowaani, tenti, ate era walwala ne ambulance zibaawo. Ye mbaka waffe oyo Sserukenya David. Kale tubanirizaako nnyo mwenna abatulaba. Manya nze Sula Flexible ndi ne bannange kansookera ali mu makkati kubanga oli engeri gy'ali mu byenkatika ayinza otutuliiramu. Tebooza baliera. Manya temumbuuza kuba. Okay. Naava. Banange tubaniriza nnyo ku YouTube channel za F3 Flex Media Life Experience Uganda ne DJ Senior BTV. Amanya ne dobozi nze Asha Naava Namatovu bane mukulikeyo mu weekend abagenzeeko mu bivulu abafiiriddwa ate twongera okubeera nga tunyolwa wamu abafunye ebirungi bannayemba kulisa abafumbiddwa manya abantu bafunye weekend. Nani ne bali bafumbirwa ejjo. Nagenze okutunyamu ndaba abantu walasimanyi kulambiro neyamba sisobola kugenda wansi oyite kulambiro noddeyo wansi mu bufumbo gye buli konzaawo leero bunnema obufumbo ne bunnema lwalugendo bale mudeetinge mu eriya zammwe ffe tukola okujja okubalaba nga tubanoonya kulambiro omamboga kiteezi Senior Bishop kisogezaako agukuwadde omuzindaalo omuzindaalo bakojja ababiri batumina otyo kukwasiza DJ Senior B bannaye munasonyiwa mbadde sina bugumingiriza nga nfa naye ng'ate obudde olina mpulesa alusa n'asima so munasonyiwa naye ng'ekintu kino kitambuza tuzze ate ensonga tuziyitemu as usual so tubaniriza temwerabira okusubscribinga n'okusharinga kalingi. Amina. Bale mukulikeyo nnyo mu Acidic Vocal. Omusoga mwene omusoga yakikubye. Yakisandabula. Basoga mwisuukeyo. Tubabuzeeko musoga bakikobe. Abasoga mwisuukeyo mwena abayinza okuwagira omwana waife okuva ebusoga. Senior byoli muki? Sekandi. Gena maaso. Neze nabo lusoga ndumaite muntu ala. Nange ndumanyi olukayire. Nenga bambi mwe bale kwagira Acidic Vocal. Olukadde. Otindi nti basi dale sabantu ekamba. Mama yetu tugenda tetubabona bana. Abana bazze nga beeyagalire tebabasombye. Bakome mu basi dasombye. Ebyo okusomba abantu biri NRM. Naye ate era ne wekiba kituufu nga basi zasombye abantu. Basasudde ku mulyango ne bayingira. Basi zabadde means of transport. Nga era twali ku leegi. Babasomba okuva e Kitagata. Ne bajja ku cricket ovo. Tebasasula. Aboli tebasasula. Bayingiranga ni nani mutiyingira ekyasalongo kiraja ate kyo kyatusima kubanga ate babasomba ate ne batawera sikibona banange wetulyawo abantu bagambye nti Acidic Vocal abantu babasombye obukyo omutali musango kubanga omuntu yadde tasobola kuva Bugembe ng'atambuza bigere era balina okuba nga bamuteekako mu bbaasi n'akomaawo ekijabijo taxi nemupikinga nemukomya esseeta owakagaali nemuleeta omuntu ajja atambula paka naye nga anyway kintu kyabadde massive ewamudwa ssaawa zatuuse ssaawa 3 nga bantu banoonya tubakubira amasimu abange mujje nga buli bwe tukubira tubuuza waliwo enkwakyo ekibi era bamaze kuleta boxi ebikuti yadde bina byadde 6 basi ne baleta ebina ne babiyoolayoola ne biggwawo ne baleta ebibiri owapika yabadde apakinze ku mulyango kutidde osala mugambo agakalina mugufira mutezo kyagonja sitema kigambo kati baleta ebisaawo byadde 6 ebyenkoola baagadde eno kutambala basi bakubira abo mu kisenyi nga bawoddewo naka kakati bannaye nkwakyo tugijjeewa waliwo omusajja amuyita Wuma ali Butambala n'aleta ebisawo ebyo
bina kasaba ategere nti enkwati eyise bazze buli omu baba baddemu mu bbanda omu baba baddewa saa zagenza okubeera nnyo ekitundu ate hoki si nnene hoki tuza abantu ndowooza nga 8 so yabadde hoki zoe yabadde zoe grounds yeah azawe we yali abantu badde bangi mwana azawe azawe yalina abantu bangi so netubakubira ku masimu baneenkwa kyetuuse wapika ali ku mulyango ne balijja ne bajja ne babugiriza ekifo ambuuza ekibuuzo kino sunagenda wala ennaku zino abantu balonkinga ennyimba kusinziira ku ki kisinziira kabokati like Mudra lwakuba nti yafunamuko obuzibu naye Mudra yali yenna kulonkinga I think 2 years ago yakubira mu yaayo okite mimba ya vibingira nyimba nga zijja kumukumu onkosa mu yaayo simanyi biki awe twali tulina okuba nga tukuwaira mu concert naye ndowooza management neetabuka mu kaawo bagundi ne bamuzira abagala okumutegeka oba yali aseera simanyi so kati wanyalabira ddala nga ayina okolayo ku concert naye omwana abadde alina okolayo ku concert kubanga bano basidikivu oko bazza nga abalaba ate Mudra muwandiisi wa nnyimba nti bazza awandikira abayimbi basindi baani abo bazzinga abawandiikira so agenda okutandika okuyimba ng'olida abayimbi abayimbi bamumanyi bulungi so abantu bazze lwakuba nti yafunye drop y'omukulu naye lwakubeera drop erina nnyo kyeyayongeddeko drop tekyakola makulu abantu kati baagala good music because twagala nnyimba principal ne bakulira drop nga talina music agenda kuleeta abantu tebajja kubanga twamulaba wano Ozex birangirangi bantu bajja batono era time era principal taba kujja mu kivulu bantu twalira abantu batono ewamudura Ozex era time era principal atuuse omulyango ne bagumenya buli yajjide ku principal n'ayingira bwere ekintu kwekifu kwe kujjula so awo tuli kakati awo tuli naye bannange Anko Kamili mukimanyi ekigulu nze last week we twakyogerako nagenza okulaba concert ekisi mukimanyi nti good music asigala good music Kamili kati by Kamili wale ekyo bagenda okutandika okuviirako ddala ebyo ebintu by'okuyimba yimba nga ali ku pressure agenda kubireka Kamili agenda kuleka ebintu by'okuyimba mu mabaala Kamili agenda kuleka ebintu by'okubeeraawo ng'ayombayomba avuma abantu muri Kamili twali twamumanyira nga show zibeera kubanga yalinga show ziri ezisigadde ezo yakola nga valuvalu basimo genze biki yazikolanga wano ku yali Chadondo rugby oba cricket oval one of the two na cricket yakola cricket nengo laba ayomba ne bakabanda okitegeera olinga amagundi tereza sound so kati ebyo Kamili nagenza akula kuba Kamili ali mu 50s plus yagenza akula kati ebyalina okubyesonyira ddala nero kubeerawo Kamili ndisimanyi takoze mawulire Kamili kati ku status gyaliko takyayinza kukola mawulire byonna abikoze ndowooza so ekyabalise mbaira nakyo yakikoze ekyokwambala empale z'aba 7 oli muwagizi wa NRM kati empale z'aba 7 bazikaza z'aba 7 nagirabye ne ndowooza sikati eri bannanze nange nagyewunza naye bagitungidde mu kiyembe basabira kateni kituufu eno wansi wadde size 165 wasootekamu abantu abadde mu Serena bonna wabadde kubulako wigi ku kyambalo ekyo afoka n'amayanja n'amayanja kuba ate kye yakoze ati tulabye obadde oyogera ebyo nti agenda birekeraawo obadde oteesa buteesa oba bw'olowooza bwendowooza naye nga kinasoboka anti kati olaba Kamili nze nga wemulaba mu status ye wala ebintu byatakyakola kubanga ne show yeyo tebagiranze nnyo yabadde ya wiiki kumpi 2 oba kati kitegeeza nti omuyimbi obanga osobola okustaginga concert mu Serena n'otakuba bulango bwa liitiriiti ate abantu ne bajja n'abamu n'obagoba so kitegeeza nti kati awo Uganda bwalina ekyapa kyayo mu bawagizi Kamili yagobye abantu ate kikulu oyogera olya kati otubuzaabuza nga babadde bangi kale babadde bangi kubanga sente zabadde za mitwalo emeka 15 oba Serena we muri Kamili yasooka n'atuli Kamili byalina okutandika okwewala yasooka n'atugamba legend ni Golodi abantu bagenda kwingira mu ddoola era post yasooka eriko $10 mitwalo 3 nendoza ne bamugamba olega ki naawe omutwe
ekikumi kya dollars kituukikako kumbeera gye tulimu batubba akalulu anti abantu nga bagamba esente tebaziinaawo kichoko kujiza kwa 5 dola 5 inajiza ku dola 5 aya twagenza okumaliriza 15 nga ne dola zo tezikola dola zo 7 oyingira okakaza kamini abikola bujjo kujuba ne 1 million 1 million yali ku Serena okuyingira kali kakadde ntwale okumaliza saa ziyingira nnyo ekitundu nga wo 7 oyingira nga twagala abantu tukyagala sente twagala abantu ate muyimbi wotugera ku eyo level nga oba olina sente bati olina sente gwe yingira so kiba kitabusimuko nenga anyway it was a good show kamino tadde option nungi yayambadde bulungi simanya ni yamutungidde bwambala obwo nenga zabadde okay buyenyeze ekiwato gyobera mboba wabaddewo gwagira mu maaso ogwagala olaga kontine n'ekiwato kamino ye bambi agonda ekiwato era bamugezezzaako bakimanyi kamino ye Chulani yakunyumiza yamugezaako nina mukwano gwange yatambulanga nnyo naye agonda ekiwato byakola ku stage tabikola wuka ku stage yabikoze jjo ne mudde diridi mwabikola abakazi ati basi ate bijuka abakazi abaddewo bakadde nabo balina okusiima ebibo bazali ne bagambe maama ezo empale tebazambaliramu pule ezo empale nnene bwezito tebateekamu pule ezo nasekanja kalina okubanga yeetaayo akuba kuno na kuno naye ate wakamyoni yadde takuba kuno wadde n'okutuuka wano anda inchi yadde mutono nnyo nze kye nabagamba simyabbe ove ku myenge egyo egy'ebbeeyi okimanyi omwenge buli wanywa omwenge gw'ebbeeyi weeveera banywa kisebo balina kunywa munanansi mazzi muve ku simejiribizi simejiribani ebyo ebintu byammwe ebyo mweveerera ddala kami namulabye ng'azina amazina obule gamala mu kiwato neno ndaba wano wansi ndabira ddala nga sepulingi gatawera anyway kyenayagadde ku kivulu kya Chameleone kirage ku bayimbi abaliko oba betulina essaawa zino kilegenti asigala legenti ate asobola oteeka concert n'ekigera tugeze weeks 2 najjuza Serena wano abayimbi baano mu kifo ky'okutuwa music atuwalo bapukamira trust betutasobola nakwogera kwano ng'ekimweyimiridde kunamira abantu toyina music wabula ogugwo gwakukunama kutukunamira akoze eki Shakira akoze eki ne Gloria Buji bunki oyo naye bannange yajja kukola kijisini yabbi kale byo byali bintu bya kapakati bali ku ki kapakati bali mukazi watu bamusuula eyo muzige munyonyo oya mala n'avaayo mandu yamusuula eyo mandu anti yali amumanaging mandu yali wakateri yamutwala eyo munyonyo nga gye basula n'amusuula eyo mu nyumba ey'ebbeeyi bitya nyumba nga yalakizale ali mu kalina eri fulaati waggulu akoona manda naye ndowooza kati oba yamala n'afuna oba yamala n'akifutinga yafuna stove yafuna stove bambi afuna ne gas Aisha gas wa stove naye kino kigende ku bayimbi abatukunamira bayimbe bave mu kunama olaba Lidia wange Lidia Jasmine bamugambako nti tuyimbire tulekerawo tukunamira yatereza mukajamanyoko akuze akaddiye Lidia ali myaka 3 which is okata ina moto kikyali kibebi ye 3 gukanga muwadde mitono 3 nawo olimba kyana Lidia wadda gwe Lidia bwe bamu ku baana abali Lidia wadda nze namulaba dda makindi muno nga bali okujja live we basiba ne bafefe busi wa just steady asinga kalukasito so mugeraganya ku bayimbi be Uganda maza mukulu muze zinagamba kalukasito namulaba watsayimo kwa itebo ngatambula ne ba good drive Fred and Wizo munga itebe au yali Kampala road yao yavao ndo za 215 sisi cho senior so kasita mukulu si mukulu mukulu baninga zali ngali nyonyoni ngajja ngo omusajja banango omusajja aluma musajja awoma tali site kyamulese ani yamulese ne banenge Shakibu you are our man omukazi nakulinyira ennyonyi najja kuva Cape Town South Africa aze kunoonya wayayo afananyeko bawa ku Lusumu pozi yaliwo oyo ono mufere bwe bakwatira muloji si oyo awo yali agula abakazi wano kasalama nga nekwatonga agikubira wali kujja live
Akiramu ngakube enkwatu. Subhanallah. Akiramu yali akube enkwatu ya mitwalo mukaaga. Olunaku. No chimayibiro nami. Waliwo akubira ajati kulu. Mpedeko. Neba naba sasa ebitiibwa bya. Nata sasira kola kitiibwa kya mukazi. Ate mu kitiibwa kya gundi kulusuma ina kitiibwa ki. Kitiibwa ki. Ono gwe bayita mu bintu bino ebyabagundi. Okwambala ng'omusiraamu ekitegeeza nti olina ekitiibwa. Okwambala kyalina ekitiibwa. Olunaku kulusuma yakera ku makya n'ayagala Akiramu ekitiibwa kye bwe kyafa. Yandisigadde nga namwandu wa muzaata okitegeera amasi ne yabbi. Olunaku yakera ku makya ne yeeyambulira Akiramu. Akiramu manyi yali mu Ferry South Africa nga basulana mu kiyumba. Nja ku emboozi ya Akiramu. Akiramu obadde nga South Africa nga wadeeyeza. Era yalina sente n'okugenda egundi n'okugenda mu America bamukukusiza bukukusa. Yagenze. Aliyo ne bakeizi. Ekitegeera. So, ebyoga simanyi ajja ati alina ekitiibwa. Yandisigadde okati lwaki ajja bugirira tetumwogerako namwandu wa muzaata kubanga yali akimanyi nti yali namwandu era n'ekitiibwa akyakiina. Yakimwesa bugirira. Anti erinnya lye Hajjati Bugirita. Hajjati omukulu yali owa Seeka Muzaata. Alina ssente. Alina ssente. Abasajja batuswazizza. Owaali. Ale naku ne tuli bannakawe. Waliwo gwe bazaddemu ne batamuwa buyambi. Aliwo agayitingana ku mitimbagano kuno. Senior Bisimanyi gwe Seeka bwe lunaku. Ngeri gyokanulamu. Senior Bita nayogera. Ayogere. Sala kuntuza mu kigambo nzekka. Njakulekera okola naawe. Abyogere. Nsange nga Sule yebbali tutuule fekka. Towaayiriza. Tolima mpindi. Mabega. Okikola. Kati mugamba tewali Sekawere lubadde lutambula mbadde nte makigambo. Ani yazadde? Guyogera nze ubona gamba nti nava nja kuterawo omubiri. Guyogera ko erinnya limuze mu bwatule. Musajja weegonde eno. Ubwa. Ebuziga. Naye naava ati abantu abasula. Antegedde. Tojjukira nti. Bino bagamba naava lyava eyo. Tulyoke tutandika okututumuka bano ku Facebook. Tomanyi yakwata omuntu n'amumulisa. Sekamate yali akwana. Sekamate yali akwana kati bali mu kibiina ekyo. Walimu gundi. Kati mbagambe. Novanga watoba. Natoba n'enyimba nako ne bigaana. Walimu igozi. Ate nayingi. Bamuyingiza bamusaba epiriri. Gwe bamusaba n'agaana. N'omulabisa. N'atoloza nze yamulabisa nani. Ate n'ava ku bukodobo. Kyevula wali tojja kuba hiti. Abasajja baagala obawe. Namuma munnange kati ekyo ekibiina ne bagamba olina apukamingi ate n'addamu okuyimba adde okufulumya oluyimba. Bakuloga n'onoje bakulogera. Bagenda okuyimba. Bamutwala basula. N'omwandulizi gw'emiti ya naawe. Waki owona. Era yalina gasobola okuvumula. Era kati tugende waliza kuvumula. Ekibiina ekyalesimu. Ajja kusaba ebyoya by'omunya. Ekisigo. Akutereeza. Mu kibiina kino mwavudde yazadde muno. Ekikulu ze naava wantama. Soogera manyi. Weetiiratiira. Mbu Geoffrey tayazaala mu Farida nakazibwe. Nga bwe tubiraba ku intaneti. Farida nakazibwe. Owen TV. Kugambye olunaku olweggulo nalabye Honorable Wekakuuto ng'akankana n'okukankana ati ayogerako eri eggwanga nti bannange sinze nazaala mu Farida nze mbiraba bulabi. Twali tumanyi byakusaaga. Ekyo ne wekijjira kitegeeza nti wakaali ku kanayo cyane. Omuntu Honorable omuwagizi wa Man U nti Man U bagikuba ate jukira kati tubadde mu mbeera nga Man U bagikubye. Kaba settled nabagambako edda lulinga akyali mugondi Eagles ekyaliwo nga bakuba Man U naye bagenda kuyimba bye bakolanga kyalo ku kyalo basigala Kampala bagikubye by then yali asula oluwafu awo wansi ku kirundu zone awo nga wasula maaso ga chairman Kyeswa waliwo ekikomera awo nga basula so kati ekikomera kirimu bayindi bakirimu ba Kongo bateka mu charge basulanga awo webaka 2015 so munnange awo tuli Geoffrey utayanga azaala ta mu Farida nakazibwe bituufu bisoboka naye bino bitu bya mirundi esatu njagala batulaba eno information gye twogera tugenda kujogera mu mitendera esatu ekisooka lwaki bagambye nti Geoffrey utayazadde mu Farida nakazibwe era waki ebintu by'okuzaalazaala ebbali
birabikira nnyo mu linnya lya Geoffrey Lutaya. Wiki ewedde Junior tabani wa mirundi Yohana. Junior muzzukulu wa mirundi Yohana ne mwone Namatovu ntegeza mirundi Junior yakafirwa taata we yavayo nakola statement n'agamba Geoffrey Lutaya yazala mu fulufigo mwana mwabira bakawo nenda byuliyako dda myaka nga 10 n'ensirika mayinza waliwo nange byensirikira yannabyulira owulidde kakati namba kakati nga wakayitawo weeks 2 ate waki na bino bijja waki eriwera Geoffrey Lutaya itambula nnyo mu kuzaala ebweru ate za Geoffrey Lutaya mpozi gwewazaala mu bungi ono leetayo babiri bokka bwe bati ani yazaala munana ovi mwanyina nzonjogera weti bw'oba n'okyegaana mulimu kyobeera nawe nga yabeera mwanyina kalirawe ani yazaala omukyala akola keeke nja kujjukira omukazi yenna ali ku ntebe none yaba wasinya bbi bolabona ekyo tekiki yiba nange Midred yazadde kazi yesibazaawo yalitawulwa samali musenti kati huyo nawe nagende wasinya bbi nawe mukimanyi ali bbaawe yasooka wasinya nalokadde wali wasama saamukwanako oba ye yakwanako Midred mukulu biseera namanyira Midred abadde naaludde naye olabasula ekintu kya Lutaya I think ndowooza omusajja yenna abaako n'obukyafu bwe bwakola omusajja yenna abayimbi ba bandi tentozaala bweru mu bigambo bino sula omusajja yenna abaako obukyafu bwe bwakola ebbali naye problem eriwa ozanya otya geemu yo olaba Lutaya oyo ali wabbali wa bannamawulire kituufu kati alakinga omuntu ayinza omukolera damage control osegeera ezo issues zivangayo ku bantu abamanya naye eggulire ne balivuwa ne balyokya nirisaanawo wawulira emmanyi baliwako amafuta awo okitegeera okalenda awo ne balyokya ate nno mumusaaga lirifubutuka lumu ku luguudo lw'eggayaaza olwo naye damage control abasajja bali abagikola esaidi eyo bagumu bati lirifubutuka lumu ekisasa eyo ani yazaala mu Jemima Namatovu mbu mayinja yabo okitegedde ani yazaala mwana omuwala gwe bati walayo oli miisi mwali ali muli miisi yegundi si Ruth Kalibala oluyimba gye lwali lugenda va ku vaccine era Ruth Kalibala alina oluyimba lw'amaanyi lwa Lutaya lwe yalimu ekyo kituufu oba ye nice and lovely tugamba walayo oli miisi besitifulendi woyo gwolaba mugira mutijja gyava dda best friend kayimba ani yakakubaako mukyala oza yakavaawa yali akaweerezani walibu yali akaweereza yali azadde mu bbaawe naye okimanyi nti muganda wange oyo atobye n'entalo z'abakyala Irene naye era n'awangula Irene yawangula Irene baalinga bamwogera ng'akyalinamu Eagles butasaanira Lutaya bwera tayimba era Lutaya yali boss wa Eagles yatunda taxi ye contributing okola ekibiina ekiyambyeko Namatovu kumanya nnaku ye bambi ye n'agamba oba kiki sinze mukyala asinga obulungi okusinzira bba bange baalaba naye kantuule yatuula bambi era waba wakuyomba ayombera mu kitanda bwe bafuluma tabizza asigala awaana bbaawe okitegedde bulungi ate n'omwana we namulaba Pius Serugo akuze oba ali mu America eyo oba naye asamba kapiira
Namulaba wangudde ebikopo awo oba byali bikopo yali oba yali award oba ali mupiira oba ali mu misinde nenga naye ali Bungereza yali mu nsi z'ebweru eyo. Naye njagala obbaka akasa ebigambo bino. Kufa abasatu waliwo omusayi gwegota akwataganya nkuba yiye. Batuloga ba YouTuber batuloga tebaagala tukole bwe tutamanyi tulanga wano nkuba naye tonya. Bwe tali kokola nnyo kibejja batusindikira enkuba. Naye temujja malako. Temulisobola ate temulisobola. Temulisobola. Munange banavole ne buba. Agambe buba litonyesa enkuba kufa ofe. Twavana nga tugamba. Tugenda kuyita laga fire tumuweeye 3. Aberi wano nga tukola. Oyina ku namba ye. Ngenda mukubira kuba era tapa kalenda awo. Agikwata bwati. Nobe mikono tegimuluma. Anti bolwawe era gamba yangu wako jinkoye. Naye wano oba ebadde nyingi nnyo mmenya. Laga fire mumanyi bamutika paka Dubai. Wageze kuloga nkuba. Naye aba YouTuber tebajja kusobola. Temulisobola. Waki mutuloganga? Bwetandika okukola enkuba ne mugireeta. Balaba sheeku teyakula man. Mwatutamata ndafu. Kale olaba ebyo byonna byonna okumaliriza ku lutaaya. Afuna omuntu we munamawulire weyekakasa asobola omukolera lutaaya kyalakinga right now kiri ekintu kimu. Nti lutaaya badde nga wogambye nti yeekweka amawulire ate ali mu politics. Yes. Omanyi obeera nga weekwesa amawulire ebbanga lyonna kubanga agamba zamatuufu gali nti nze n'omuntu ogwasooka okwogerako ne lutaaya wano nali mujjako interview twali ku biro bya Eagles nga esatuluse twali ku kote nakawa then we twavaawo ne tugenda ku Silver Springs ebugoloobi awo yatuwera interview just nga twala kumanye lwaki Eagles esasise gwe muntu wange ogwasooka okulaba lutaaya nga abaako kyaklarifyinga mu mawulire guno gwabadde gwakubiri ngayira ku video eno after 10 years oba kitegeera ate nga oli mu politics so Jofule alina okukimanya nti tetukyamubalira eri mu kuyimba kati yakola kali ya change nakitumubala nga munnabyabufuzi kubanga kino ekintu ekiriwo abantu waliwo mutayagala okwesimbika ku nte eyo webale nnyo kati asobola okukozesa kino n'atadda mu palamenti kubanga bino ebintu babikosa ne mu Amerika eno Trump abadde alina kyali mu kubatolinga nakyo oba yagula mukazi oba yakola ki alina bye yakola awo Webback emyaka nga gyayita naye kati yakomyewo okubanga bamusuuse okubeera presidential candidate ne babizza yagamba tu respecting abakyala wagula omukazi simanyi biki okitegeera kati ebintu ebityo bikomawo kati n'ebitali abantu abagala okwesimbika kuuto basobola okukozesa kino nga wabadde propagandist omutuufu agenda katuuti n'akukubisa kino bulungi nnyo yagamba oyo agenda ameesa amagi guyo yazaala mugundi okitegeera omuntu atasobola kuŋŋaanya famire ye ayinza ate okuŋŋaanya abantu be kakuuto ekyo kisoboka okitegeera so kati bino bye tubyogerako si kibi okuzaala ebbali kubanga abantu bonna bazaala ebbali naye kiri nti oprotectinze otya ekyo kubanga abantu bangi bakamiliyoni bana bazaala ebbali Bebekulu yazaala ebbali ndoza nga tanafuna na kino kyegambye nti abasajja bonna yayenda ebbali era n'omwana namutwala ne ku DNA kyamukisa mwingi n'agenda okumukebera nga siwe nga siwe n'amanya nti kati yonkivuddemu naye yakkiriza teyali ayenze so abasajja bonna bagenda babayipasinga ebbali naye okikuumya otya okyandolinze otya okulaba nga tekikkuba ate nga tekikuweebudde wakati Jofre Lutaaya ali mu dayima ali mu masaŋŋanzira awo tikino ekiriwo abantu omuntu okubeera natandika okugamba nti wazaala mu Farida Nakazibwe ekyo kyokka kisobola okudamaginga famire y'ewaka n'ekyokubiri political career esobola okugenda bwetyo kati alina okutaasa Jofre Lutaaya right now alina okubeera mukyala Farida Nakazibwe kyekisuubira nti oba ayinza okuvayo n'akikola ovayo n'agamba Lutaaya obeera beddira ki kati geze wayeddira Ngonge okuvayo Farida n'akola bukozi ka tweet ka bigambo 10 nabati omwana wange kuba yazaala mulenzi omwana wange omulenzi si wa Ngonge oba omwana wange ow'endami Lutaaya tuba tunabye mu ngalo kubanga Lutaaya okitegeera naye ataakola ekyo Farida gy'anakoma okusirika Lutaaya kali yammye famire mmye kubanga bano abakazi obalaba omukazi we gwalaba yatasobola mutambula kubanga ayini tasobola kutambula Farida wala tubaye Farida naye si mutono Farida munene alina abantu be mu gavumenti ate mukazi akoze ku ssente kati sibe bano abakyala bobadde ngo bojja confrontinga waki bazadde mu bba wange biki Farida siye muntu gw'okulumba naye Farida kyalina okutuyamba tumwegayiridde bwegayirizi vaayo yogere ku mbeera eno kubanga bannange famire ya Lutaaya egenda kusaanawo abo abantu babadde bonna okumala emyaka 20 mu egyo
nze mbadde ndaba lutaayo oyo kubanga bakyali mu Eagles ne bapangisiza wali eri eruwafu olw'okugambya awo so ne bazimbira emunyonyi eyo nganze mbalaba like bali bonna ne Irene ye kapo yokka ebaddewo nga terina kijiyuya okitegeera kyovulaba abasajja ye kapo yokka esoose mu Uganda nga mukazi omuyimbi n'omusajja muyimbi nenga towulirako rumazi nti atoni yayenze nini yakoze otyo okitegeera kyovulaba abayimbi abasinga bakweka bakazi baabwe nagamba let me protect my privacy omukazi kabeere waka oba kabeere gy'abeera naddala ng'omusajja ali mu public figure okitegeera nga public figure abantu abasinga tebabisobola bikwasaganya ebyo kyovulaba abasajja bamisaaki akumya omukyala emyaka nga 25 nga Sara Nakaya yeyo baali mu kikajjo baali mu kizungu baali buziga gyali n'abaana be abaana bakuze oli buyako sikande ate misaaki yalwanye no masisaaki yayondera omukazi obanga teyamuteeka mu mawulire bamumanyi mu kumanya bwe kutyo nti oyo mukyala misaaki kyekyo muli mayinja kyekyamukubanga yatukako time yalala okuteeka Aisha mu mawulire Aisha batandika okubera nga bamukuba batyo simanyi kibiki okakalanga naye obulamu buganye okitegeera kyekyo muli Chameleone buli woteeka omukazi mu gundi mu public boti ate ng'omukazi tasobola kwewozaako wewoza tuvuga nti bano abakazi tubawasa n'abakazi batono nnyo basobola okwewozaako abakazi nga Babi yasobola okwewozaako ensonga lwaki mawulire mwali si omuntu gasobola okulumba n'atakuddamu ate ne Daniel ayita bisobola ebbanga lyamayiranga nani ne Chameleone nga n'okutwitinga obutwitinze kimutwalira akaseera akazibu ensonga lwaki tubwe yawukana ne Chameleone byalina okwogera okutugamba bingi ate abitugamba mu budde obukyamu okitegeera kyekimu ne Zuena baali bamukweka Zuena yeti oludde abaddenga mu public domain nga bamumanyi kubanga aliko mu Miss Uganda bikiriki okitegeera kati oyo kyobera Bebukulu yafangayo nnyo okulaba nga protectinga ekitiibwa kya Zuena n'erinnya era Bebukulu akugamba nti oba yakunnumba lumba nze naye wogeza owaba n'otandika okuyingizaamu Zuena oluba lutalo sematalo okitegeera so basajja batono asobola okuyiwawo obubiri n'adefendinga mukyala we mu public nga Bebukulu waakola abasinga ye akirabanga ekya bulijjo ajja kuzeemalira natamanya nti abakazi bano balina feelings ntono kati omukazi nga bw'ati wakeera kumakya n'agamba wazaala mu fayido oba tewazaala n'ojja honorable omulambo w'ekakuuto n'otandika okukiralifayinga naye nga by'oyogera byogera ddala ng'olinga bwe batadde ku mudumu gw'emmundu ekyo nno kati abakuvuganya oba batadde ku scoring scale nti oba bajja kukozesa ekyo batandika okulima empindi ku mabega okitegeera kubanga Abaganda bagamba there is no smoke without fire teriwo awali omukka tewabula muliro so weero wetuli kaakati wetuvaayo eyo ebbina lya Zuena yakoze ebbina bane Zuena mwamulabye Zuena nze nasembayo okumulaba yatuggulirawo ekyo weyakolera gundi Zuena namulabawo oli namusanga ne mmulaba nali ngenda ku gundi ku Bombo Road awo ne musanga yali wandegeyawo ku bitaala mwe yali akoze awo edduuka erya keeki ani mulaba nga asala bw'ati oba yali agenda ku dduuka ali n'oyo Zuena naye nga figa si bwetyo myezi nga 8 mabega figa nga si bwetyo n'okusinzira mu soosi zange zinyamba yabadde ttaki ate zinakola BBL atakimanyi mu luzungu Brazilian boot lift BBL yasitudde akabina yasitudde amakugunyu mu Luganda olutuufu tuweereza abantu bakitegeere yava ku mukazi w'abandi leke naye ekirala kambuuzeeko siniyabbi awagambye tumuleke yabadde vaccine ku kivulu kya Kamere omanyi siniyabbi oyo muwagizi wa Kamere ate yabadde jassa alaga lugwere bamutungidde ku stage madoyi naye gwe baadde babbeeyi so nga n'olushokesinga siniyabbi kagambye tumuleke manyi Zuena gundi Bebukulu anyiganye bambi ng'oyogedde ku Zuena naye wabanga yakikoze kireka nga yalabise bulungi bantu bangi abakola sajjale ne balabika nga si bulungi nawuliddeko ne Donizera yagikola naye endabika gyalabika si nnungi nawulirako ne Zali yagikola neza ya mubiri gwonna ng'agakulabika atya gakulabika nga Beyonce n'ate Donizera yandikirese bambi n'omubiri gwosikasika ng'olwedde mukulumu hani bano Zuena alabika bulungi entungo yokka eringa ya mugoowa Bebukulu yeesimye bannange
buli ebirungi byonna biri wa Bebe Cool. Bebe Cool yalina ssente. Kakati Bebe Cool by the way muyimbi asinga. Nenge bina likoleka ne oba omuntu tageze bweru. Bina likoleka mu gym. Bina likoleka mu gym. Ganda wange. Ate mwe mwali badde mubuuza Vinka. Babuze ne Prima naye bina likoledde mu gym. Gym. No gym ekole bina giveeko. Era Prima nalaba lirimu ekikonde. Ekitu? Yali ali mu kigundi ng'awuga. Lijja kugumira. Ate wagende ettaki balisike. Kali kagonja katuli kajja. Eri kumawo ne kaziba. Kati atama binagagaza landi gansobedde ogenda nagenda okola bina sula. Nentula ku boda okuva ku boda ngate nine bina. Agagaza ne gali disorganized tegali wa. Ono dikolera ebbanga. Nagenda yolumu. Ono dikolera ebbanga. Bana bulungi ngali ne bina lyange. Nentula mu ku boda. Nentula okuntusa wakanga ate bina liraba. Ngali wedde momuka. Ngali kwata tochali ulira. Ate nabo bafusi baferemo balimba. Gundi nagatunda. Ani Zubeda. Zubeda byantalo? Zubeda byantalo atunda amabina. Kumugera ko bandi Jabu Nation kye yamukoze. Atunda aganaga amapya yali yokusarade sarade wali ebivulunga musanvu yamukoze nanga mwe abasinga munnange Zubeda abasiramu babadde bamulwanyisa kubanga yakateekayo ekivulu ekyo babeera mu zikutuba bagamba yo muwala abeera tekibadde kirange ate omusiramu nga yakwesonzeemu tekibadde kirange era obuli oyo yalifunye abatali basiramu abaagala okumanya obusiramu butambula butya naye ekivulu tekyalangibwa kati ate ye nga akozesa YouTube channel ye koze oba ne Kasuku oba ne Saimo kati nga si buli muntu agenda mu kivulu nti alaba YouTube eyo osegeera ate nga abasiramu bangi baganye okusupportinga ebintu baganye okwesupportinga naye ndowooza waloseekawo yakikubamu kolayi nina agamba uyo muwala abeera ku live ne Bakasuku boogera ebintu ebya nagisi simanyi biki ekyo kyokka ebitasobola kuddangulu manya kaweddemu so byebyo bannawo ebyatambudde mu weeki ebivulu byose nikugundi kuba si yazose Zubeda kikola omukyala yakikola kati ali Bungereza bamuyita Lehema ekyali nga kugundi ku African yasooka kikola ku Freedom City awo Lehema Nyenje ng'akituuma oba ijabu biki ijabu andikanzu era twagenda nga olaba abantu banyumye bulungi nga bambadde bulungi ekituuma nga ijabu andikanzu oba night ijabu andikanzu night dinner ninga abatolaba abasiramu bajjanga inunga ekintu kirabika bulungi ate ye yali alanga nga akozesa ne media zitali z'abasiraamu nga akozesa z'abasiraamu ne kati nze nalabye nga n'akalangu ku Salamu TV tekaliyo ate oba yandifunye yandifunyeko kati omanye kya busiraamu nene ku TV tekyabaddeko anyway bantu bagala nnyo okulangira ku ate n'ekirala bw'oba oyo sheeka oyo yavayo n'amukuba kati naye ate yayagala okumuddiza omuliro yayagala okumuddiza omuliro n'alaga nti nno afunyeeko ne ttiimu nti waliwo sayidi y'abasiraamu abamuwagira ne sayidi y'abasiraamu batamuwagira kati abadde ate akirwana live and direct naye siba ebisoose manyi bazenga bamukuba olwo omukyala yamwogerera oba yali mukyala atina nga simanyi yesiba ebiziina Zahra Toto ekyo nakyo kyawawaza abantu amatu Zubeda yesiba ebiziina kali kakaaya omukyala omusiraamu olina okubeera ng'otaddeko akakaaya akwaga otaddeko nkofiira ya people power yeno mwakoze ekibiina ekipya PPF yeno babesigye ekipya nalabe president yabadde eruweero era naye naava akubya akaleega ebbere liri liti lyengedde bwengezi liti bana etumaliriza aba YouTuber batunoga kubanga enkuba bwe tugezaako tuteekawo kamera zaffe ng'enkuba bagirita naye tuddamu okulikodinga tugenda kubeera ne laga fire tubeere wano nga tukola nga namwe mulabako ng'atudde wano ng'agikutte agiwaniridde mu bbanga ngenda kugikuwa omulogo w'enkuba alinnya paka Dubai mukulu alabika y'oli owa wali ku Kyebusaabala
kale mwebale nnyo okutulaba beto tukomekereze emboozi zaffe ez'olunaku olwaleero tubadde tukyalina okubawaayo ebirala bingi naye n'obudde enkuba egambye temujja bikolayo temujja bikolayo naye anyway mwebale nnyo okutulaba n'okutugoberera Flex Media Official DJ Senior BTV for Sun Life Experience Uganda mbere bulungi mweraba.